ko bini ambassador yatuuse bulungi twamulabyeko eyabadde ku Equator n'agamba mbu Uganda esinga Bulaya tetukuyinaako buzibu. Ambassador go azanya firimu n'ogifiiramu wekka. Firimu sita yafiira mu firimu. Nano ngenda dduba wengeri gwe kyaliwo. Ekyambassador nongera kibawa n'omwenge ogwali wa ambassador. Abaana beerya. Bwana basiba boxi z'enkoko. Ewa ambassador omwenge ogwaliyo nga bamaze okukumba wali. Omwana yakolanga vira mbinira bayo. Akonze tuli kusendeza mwe tuwonooneza omuliwo omusolo konzerya. Konzerya. Ambassador yatandika olutalo n'alufiiramu. Gamba nti lutuwe ssebo. Mugambe nti lutuwe bini. Ekigambo njagala kimu kyokka lutuwe. Njala bigambo ano gange kwali lutuwe naawe September nga 7 Western Road tugenda kubeerawo Uganda Matanzi lutuwe bini. Baba mpadde ebirabo bya simanyo bakwebali Jackie Kuoli sokola nti Kuoli kyaga bya duddamu bulutu naluddemu John Kuoli buli yampadde ekirabo kyo Kuoli ntandike kaninde bigambo bya bagani tandika sebo. Bana bagamba lutuwe tebanna giftinga wadda akantu. Jackie Kuoli. Destiny Kuoli Destiny. Abangi fitinze sinalabako n'omu agamba nti wendi. Njaddu tandika bagambe nti ate nze mbadde envuddeko. Munonye Jackie Destiny mumunonye agambe nti kwali. Musheyalingireko ne mami wange Dolini Kajumba. Musheyalingireko Dolini Kajumba. Bane munonye Destiny mugambe nti tandise kubanga abakiikiridde abagulidde ekirabo kyammwe. Mumunonye mugambe nti kwako. Mumunonye musheyalingire oba mukubira simu mukubiri. Sagala ntandike bagambe ate fa bakugiftinze tuliwo. Mumunonye mumugambe bannaye gwatusibye kati. Bini bikula fayiro. Naye amaloboozi go sigenda gabawa. For the Twitter reason. Kuoli. Gambi avuga kwali. Okay. John Kuoli. Uya nalo ngonti gundi onotu olugamba. Andike. Lutuwe baby. Lugambo kiri omusingo okwagayo matandikirako. Pulya sina manyi. Ekandubawe. Okay. Munange mbandi awo ngesimu tuwagano wagategedde nti nedda mujukira luli amawulire bwe gafuluma nti nno omwami ayinayo omukyala ojjukira nti takyasulaka asula ku woteri eriri ku Lubiri gaali matuufu. Katandikire ku nnyumba y'Namayumba. Omukyala eyaguza muzeeyi ettaka eryo eryasooka. Ensasula teyali nnungi naye lyamaani ne liggwayo ago sijja gaba kuba byatereera. Munnange omukyala namba 2 Makula Susan. Ebintu by'omukyala ono pastor nti ayinayo omukyala omulala yabitandika. Ayina munnamawulire gwe yabiwa. Mu kubitandika ng'agamba nze tojja kunnyenderako.
nyagumiikiriza omwana gw'olina mu accurate bagita nalya accurate bagita nalya state wati ebizimbe by'ennaalya babiyita batya accurate ndoza accurate nalya accurate mbungo omukyalo omulala alina omwana amuyita Evas ng'ayagala kuvaayo agamba nange njagala busebo kuntongoza accurate bamuteeka mu accurate nalya ono omuto omupya kati ali lubowa omukyala ng'anoonya ow'amawulire gwawa ng'abitandika bw'abitandika ng'olugambo lutandika otambula pasita afunayo omwana makula akuba pasita kati babigwamu wembejja mama sirika jukira pasita ewaka yali anobye mama sirika emabega akawiki nga 2 nga bamuzika miliyoni aga cash pasita ng'ayoolaaga nti kola bwotyo ng'amugamba ng'oggyeko ssente zenfuna ku soloti njagala onteeke ku musaala gwa miliyoni 3 eki yasaba ezi ko pasita ngenda kuwa 3 eki kati ali ku musaala gwa miliyoni 3 kitundu ng'amuteerako obukwakulizo nti byonna by'okola bikole naye togeza n'okwata ku nnyumba y'ennamayumba awo tugenda kufaafaagana omukyala agamba musajja mwami gende wa mukazi wo naye ennyumba y'ennamayumba gikole ki gyesonyiwe pasita ayita bakulu bannanga babana ebino mbikooye bamugamba okyalina okunoonya akalulu ka muzeeyi ekintu bwe kiyiikira wano mbw akalulu ka muzeeyi mu 7 ojja kuba okayiye endiga zijja kwetoolako kkiriza omukyala omuwe miliyoni agaana asirike omukyala yali avuddeyo kwabya biri eby'omukazi oli omukyala yabitandika gwe teweebuuzaamu nnyo mu kuziika baganda b'amakula bajja ne bagamba pasita tujja kuzaala nga pasita yaalaga nti ekimugobe waka ayagala kunoonya mwana nti abaana be bali be yazaala baasooka tabalinaako access ye kye yeekwasa omukyala ng'akola ki ng'ateekawo mbeera aswaze pasita wenjogerera pasita kaakati ali wano omukyala abeera lubowa omupya pasita ng'amuwa miliyoni munaye mukyala Suzi nga bamuwa miliyoni 4 na musala gwe gwa miliyoni 3 kitundu buli mwezi pasita ayomba nyonga agamba nti nyumba bono bogitwala omanyi byennaakafiirwa k'omukazi kale gwe kyonna ky'oba okola togeza n'okwata ku nnyumba y'ennamayumba n'onyegako nti ongobamu makula kwe kutandika okuteekawo ebintu ebiri function nga bikolebwa eyo era ojja basanga nti basomeseza sabbuuni basomesa abantu okukola ebintu babisomeseza waka nti ng'akola ejje era mugamba nja kwabya kati nga tukyasondeza satellite zavaako ko ne ziwera kuba za satellite zali miliyoni 2 something bajja kaana baziwa omukyala makula wenjogerera makula atadde pasita ku remote amugamba budde byonna ngenda kukwabya naye ge nafunye musabire nnyo makula bwe yagamba okwabya muzeeyi
ng'amugamba ko muzeeyi yogera abakazi ko ye ate ekyali kyadi. Makola kye kyamuwese miliyoni 4. Meeting eyalimu abantu nga bana. Makola n'agamba gozonyizo kibuzaabuza tugende ku kamera za Soroti nga muvaayo ne Richard. Tugende ku kamera za Soroti wali emmotoka ng'efuluma nga mwina ne Richard. Tugoberere kamera ezo mpaka Namuŋŋoona we battira Richard gwe woogamba. Muzeeyi sirikako kakati. Muzeeyi ali ku limoti naye okulonda mbu bwe kuggwa amagezi ge bawadde muzeeyi agobembwa ku bbuca. Bwe teweebuuzaamu ti nno lwaki tebagenda ku kamera za Soroti ne banoonya ne bagaka tulabe Richard nga muyingire mu mmotoka tutambulire ku mmotoka eyo tulabe omutemu yavaawa kuba ku Soroti kuliko kamera. Awo erungu gyo yennyini nnyingo ova mu Soroti mulimu kamera ne baayita wonna Nankulabye wonna waliwo kamera. Kati omukyala atudde ku miliyoni 400. Omusajja awo nga tannafuna omukazi tannaba kumanyika oli. Muzeeyi yali agambye okuzimbira ewaka ennyumba eno gye bazaala maaku ne bakuba ekibaati ekyo. Omukyala omwami yeekyanga lumu. Kyova olaba nti ne mu kuziika Musumba yatudde ku bufoomu buno ng'obw'omukyalo nga bwe mwabirabye. Kati omukulu atya omukazi omwabya, omukazi asasulwa. Ye baba agamba awakana nga mulowooza byenjogera bya bulimba. Bakwate poliisi egende ku lunaku lwennyini emmotoka ya Soroti we yali efuluma mu Soroti nga bagamba nti baali bava kukola misingi. Bakabere kamera z'oku Soroti, bakebere ez'oku Soroti, bakebere ez'erungujja Mengo kuyita eno Nabulagala afulume wali nga Richard were apangisiza nga Power King. Oyita nga ku Power King bwoti nodde eri bwoti ogwe ku kye Namuŋŋoona. Mutapinge sikulini mulayikinge ndeete. Omukyala amugamba mbu nga nagumiikiriza mbu ku mukyala Evasi mbu alina omwana wa muzeeyi omulenzi basula naali eyo mu Akurayiti. Mu Akurayiti neyanza nnyo mukulu Alex Lukwago Oluyima mutabani wange. Amugamba nga nagumiikiriza. Thank you. Kyongere ekira kyonkireke. Kyogere nkireke. Era Mahura we battira Richard amanyiwo. Bamuteekamu mu mmotoka nga mufu. Tebamuttira naawo ku seeti. Era tewali bisosonkole by'amasasi byaggyibwa ku seeti. Waliwo omwami omu Simoni atali oli gemumanyi waaki atali waaki ensonga ezo naye azirimu. Nakola naga sijja kwesiga n'akwata vuki.
namugamba gwa babeera mu motoka za muzeeyi ng'omuvuga oli vukyoli ensonga makulu yali azimanyiiko kati ze yali agenda okuvaayo okwabya n'asooka aziisa ng'omusajja anobye ng'omunanyini w'oteeri mukulu Katongola amugane jangu obeere wano ogira owummuliramu eno Makola n'afuna ow'amawulire n'amugambako ku ekyo ne batambuza ekifaananyi ekyo Makola kwe kumuwa miliyoni 4 n'atuula nazo Hasitani aina ne beyakubira ennaku ezo essimu n'amugamba jangu twegayirire kyaki eggwaawo kooli nange munnange natandika obuweereza bwange bwe ndifa muli bamulabye kyogere tikinene kinalekawo abamu simutaawe bambi omutaawe tomuteeka mu bintu bino yakubira mukyala nsiimeko mulayikinge mumpe ku birabo mugambe thank you kayiseero kano bwe nkogera tekatabule muli katwaliramu n'abanga nti ajja gamba n'ababo kale kankabawe muntagingire mukyala Teddy Bujingo naluswa Pastor Teddy aina church ku Bati Valley mumpeyo ku kirabo wano wetulaga kati muwe mission eriwo erimu mwami Senkubuge ku kirabo mutagingire mukyala Teddy naluswa mubulire mission eriwo Bobo China church ku Bati Valley ekigenda maaso tonna kimanya mwafunanga kirabo nenga temwerabira president yagambye ndi mukwano gwe president yabadde Canada nga mukwano gwange Bini ne president kyewandekedde eno tokimanyi abantu bali mufunkwira masimu Bini jatwe kubinawe kifaananyi Bini yogerako n'omukulembeze Bini wakolotya Bini mu Uganda empyo nompo bwala disinemba gamba musome ndieno ninga president ndieno sikyemanyi ebirabo bisiba bijja wensula ku machano olweggulo mumpe ku birabo ntandike musoke mutage mushalinge video eno etuke ku mukyala Teddy naluswa Bujingo bwaba awulira kyalina church ku Bati Valley mission mubulire eriwonge erimu mwami Senkubuge olugambo luno nduterekedde ebbanga janduba ku birthday yange yennyini eye Canada kubanga leero nulakulempezezza omwaka ate bambi mwe mwansondera tiketi simanyi kati singoba ndi mufu singoba kati navunda singoba n'olumbe lwaggwa singa kati ndi mutakoba ano nja twazaayo ebbanga nja twazaayo mutapi mukyeringa video etuuke munange Pastor Bujingo bapulaninga kubba mwana wa Teddy ebiseera gye biyiseeko emabega mukulu Senkubuge yazanyiranga ku Bati Valley ng'ate gundi wasabira Teddy
ng'agamba omwana mbwambuuzeeko oli omulenzi. Ekigendererwa kyali kyakubba mwana oyo bamutwale wa kitaawe nga kiri mu Pastor Bugingo ne Ssenkubuge. Era Ssenkubuge bajjanga ku Bart Valley, mwegendereze nnyo abaana abantu bajja ku Bart Valley nga mubamanyi nti omwana ambuuzeeko bagenda mubba kifuba. Omulenzi owa Naluswa mwemanyi kyemulimpa. Isaac ng'ojjira mu Kamooli bajja kukugoba ku mulimu. Isaac kyagambiddwa tojja, bajja kukugoba tuva ku live. Funa essimu endala mwolabira. Bajja kukugoba ku toloti. Naye ng'okulonda mbu bwe kuggwa baamusuubiza omwami gavumenti okulonda bwe kuggwa ekintu akiyiwe, kubanga ekiremeseza mbu akyalina okukwatirira abantu asabire Museveni akalulu. Omwana so okubuuza ku taata we kibaagala mubbayo bubbi. Bugingo yatali si kye ŋŋambye nze nkugambye, naye nga budde bonna mu ngero okusaba makulu anyiige. Naye temumusabire nnyo miliyoni ani azirye asigale nga mulamu. Ku bonna kuliko atagenda leka mujulizi. Kuba n'omwami yalina okuzimba ennyumba y'amaame ekyebando n'agiyimiriza ng'abanza omugamba nti eyo oli mu kuwola ŋŋanga tekuli magi. Kino kyo nkyogere kikyannuma naye mulimu abange. Mulimu abange. Mumpeeyo ku kirabo nkyogere. Mulayikinge musheyalinge. Ngayiseewo. Emmotoka gye baakwiramu Pastor Bugingo amasasi eriridda wa. Tebagikolanga bakyaginoonyererezaako kuba teyayonooneka yavugira okuva e Namuŋŋoona mpaka neyanza nnyo taata neyanzeege olimbula bazinga. Neyanza nnyo munnange neyanzeege. Abange sijja bateekamu ja bayita bbali. Emmotoka gye baamukwiramu amasasi gy'agamba eriridda wa. Kubanga yali Namu we yavugira okuva mpaka erirya Namu. Ye Makula agamba mbu ekisa Richard mbu Kayanja. Mbu Richard yava wa Kayanja okujja wa Bugingo. Richard mbu ebintu bibiri. Mbu amaaso gaali gatandise omuba mu ngalo omwana w'omukulu ng'omukyala mukulu ng'ate ne wa Kayanja atwalayo ebyama. Bwe baali balaba tebanaakola ki. Balaba. Kyamazima mwagako watemugaagala naye obulimba mu bwagala okkamala. Engoye nnanvu temuzaagala
naye zikunama muzagalo kamala obusegu bwajula dda mu kibuga mumanyi nobugula mu bulabire wammwe munange byebyo eri ku mutalansi nsi bwatyo ng'agoba enjobe Makula yafune milioni 4 era ni ku musaala gwa milioni 3.5 uwo mukyala bakyala y'abantu bana ono omupya awe bali mpayo kubirabo munsiime mwaka gwange gwezeze Canada sibasuuliridde kamera zinaleka mu bisenge zicha kati bagenda tulo obufofu omwana ani atulimu mumanyi kyo Makula yabimpa aye Makula namukubi namugamba nkubire bakwano ba pasta bujinga abalye Canada mu nsonyi we bannange sina kyakola naye olugambo luno luli part of me nze asiima ne ngamba gwe sijja kukolako lugambo nze asiima following ayitano ku bantu bambuzeeko ku bibuuzo ku byenjogedde kuba ebimu njagadde obibikabika olw'abange ekyamazima abamu mulimu abange kubanga mujja kumbuuza ate wali wagira kate nteekemu owaage kakana mujja kugwa ku nswera zange sijja kajjayo kati Makula ekimuteesezza abaana ewaka baggula esikaani baani kumukuuma mu nju baleme gimugobamu ey'ennamayumba naye ng'obufumbo mye aloyitano ku bantu bambuze ku bibuuzo Jano bantu bambuze ku bibuuzo Hey. Hello. Hello. Mr. Gijo Gambot. All right. Nze nsiimye olugambo ndufunja mu full swing. Obadde nemeseza n'okulya emmere. Olugambo olupackage nze bulungi. Mu butuufu bwalo Mukama akuwa ky'osinga okwagala. Bw'omanyanga nti wabba mubbi, manya naye bajja mmunyagula. Ezo ze ssaala zaffe ze tusaba. Bakuba ebimu mpise ebbali kubanga mulimu abange waliwo yesiba wadde bitwalira oli mutuufu. Abange. Oli mutuufu naye. Weewaawo obwedda nninza olugambo. Abange mbejje kumbi bawe. Hey. Musajja akanyagamba amasasa awulira ebiwundu bikyamuluma. Abantu abangi bwe boogeranga ekintu ne basonga ku muntu temuwakaniranga bantu. Richard bamuteeka mu mmotoka nga mufu. Imagine kyokka oli ku kituuti obuulira abantu awo be bagenda ovumaganya kati nja nakuddayo mu bakatoliki bange.
era wali awo omukulu olaba emmotoka zimukuuma tezimukuuma musibe adduka naye nga ne bw'anaakola atyo oyo omukazi agenda byogera oba ayagala oba tayagala bayinza omutta era bajja kukomegeza kuba kulina okubaako ava agenda ova mu nsi bayinza omutta fayini sente baazimuwadde buli kimu baakimuwadde naye ajja kkakana nga bamusi I just appreciate for the gossiping. Hey. Anti oli wankejja tugamba olugambo mmere ya mwoyo bannange tweyanziza kati abambadde bagambira mumpe ku birabo nga mugamba biki nze bukyanga nkola simanyi bwe bakoona mu birabo bangamba mbu bakucaginga simanyi n'ebyo ebya dola simanyi bwe babibala munnaye oteeka mu gifuti okona mu gifuti anti mpira bigira simanyi mudu oba mushi mu dollars bice simanyi bwe babigatta munnaye simanyi oba dola ezo ziba sente mmeka nemanyira zino za wano Dubai zirahamu ononye bukoyini obusinga obulungi oba mpologoma oba train ompe bwe kusaba likyadi oteeke mu kaadi yo ongulire ku kaadi yo nze sirina kaadi musajja wattu oli kadaama banaye navaayo naye ate tonvuma kubanga ne visa card naye ndi kadaama ali Promax overstay myaka ebiri munnaye kati musabire musajja wattu atudde ku ntujjo abagira bakiwulira bannaye lyakatono nga koko ka mirembe batukooya naye ng'olugambo tulusiiba tusaba ku YouTube nze ntandise n'okufollowinga leero balina kye baŋŋamba ku YouTube ku TikTok ne ku TikTok mmaze ne ku YouTube ŋŋenda bwe tumalirizaana kiwedde ne bwonjijjako kati kankulage bwefaanana naye nga bambi omukazi ye bamuwadde miliyoni 4 ne bamuteeka ne ku payroll yadde asabe miliyoni 5 era zijja mmulakira zigenda mmulakira oba ayagala oba tayagala faanana bweti YouTube ya wano waggulu M-Sanko B ye mukama wange ngenda ginoonya ku YouTube kati ne bwonzijjako bane leero tugenda ku lyato temwerabira olunaku lwayo tugenda ku lyato ate nga 7 tugenda kubeera mu Loverboy ku Western Road leero tugenda ku lyato ngenda okuza pate yange eya nga mpezeza omwaka leero name yange eri MC Uncle Bean kambatere wano ku YouTube nkozesa MC Uncle Bean kambatere wano mbatere wano ndabe ntekewo ntya bannange comment MC Uncle Bean YouTube channel yange eri linnya lyenkozesa MC Uncle Bean mujje mulayikinge musubscribinge musharinge olugambo Yesu yebazibwa wekitiibwa naye Uncle Bean kansoke nkubuuza ekibuuzo nze manyi obulokole bukyaliyo osobola otubulirayo ku batuufu ngaani kubanga banaye waliwo etuweewunya netugamba kati tugenda kubeera wa bayibuli yagamba osoma bayibuli bulungi sebo bayibuli egamba nti zimusanze oyo yesiga omwana w'omuntu kituufu yo weetu bweyogera naye nabaana abasumba abatusumba bebakolanga ti kakiwulira ebyo byonna byoyogedde anti togenda genda muggulu kusinziira ku musumba ogenda genda muggulu kusinziira ku bikolwa byo musajja atta abantu musajja yavuma abantu abali ku mulamwa musajja yeweebuula wadde bayibuli egamba mbu tosalira musango oyo gwe yayiwako amafuta ag'essigo wamulona naye waliwo kirabanga naawe oli muntu n'ogaana naye nedda kisusse kati balina akantu ke baazanya baatulaga wali yasooka nina byayogera ng'alinga akuba makula
ate ku Sunday ate makulu anajja ne babanga abali mu diversion ekyo kyali kifande wakiraba ekyo kye bakola ng'olwamaze okunegotiatinga basooka n'amukuba gundi video ne zitambula ate waluno bayitawo akabanga katono ngeno kulaba ku Sunday vuddeko network alo Uncle Ben. bangi Oli otya? ndi bulungi ogamba otya Bulungi, ntegedde. adda yeero Uncle Bean, oli otya? Kitambula. Mawulire kyamapya nkusanze wano sitegeera mawulire g'oli mu kutuula. soko oyindeko maliriza ono wa waggulu nkuddemu breast ame Wanje mukwano. gamba ety eyo Je ndi tuli Windsor. muli Windsor Ojjadde Windsor. very soon Mukama yeebala okukolamu omulimu onyirira. kitajja kuba kyeyo ku Bulaaya Amiina, nkwagala nnyo Uncle Bean, kyekyokka. Bye. wano Uncle Ben, ntegedde. nkumanyi ssebo Kati soko onyumize nno. emboozi ate njiddemu buto olugambo Kinkolere nga nze munno. soko ngifutinge ngifutinga awo kubanga abantu olugambo luno baaluguze naye ndutandika buto nate naluganye ate leero lwempezeza omwaka mu Canada soko ngifutinge ndabe Ngenda kugifutinga soko mpa olugambo gwo. Uncle Bean. Robinson Ogamba otya ssebo? ng'olimbira etaana Anti ni mu gundi wano mu saloon bampepeta ku kaviiri. ndi bulungi ogamba otya Nze gye ndi steady. Ekintu ndaba okikwasiza maanyi nnaku zino onyirira oli ku muzuuli. Tuwe ku ssente tulyeko. kale nsindikire enamba ya Africero ndakuteerako sebo mukulu Luuki Kyekitambula. ngifutinga ndikuddemu buto Ngenda By the way- kugifutinga sorry olwadde ankubira. Ngenda kugifutinga naye nkyali ndi mu kuvuga. genda kumanya ogamba okula banja Ate nange ogenda kumpisanga gw'otamanyi naawe. naye Uncle Bean Gwe ogamba mpembo. otya Uncle Bean? ndi bulungi baby love Nze ndi wano noonya musajja, oli free oli single? wuno wa wansi ono ali goli naye Njagala ggwe tonneegaana ng'onyirira. ono anyirira osinga nze owa wansi oliridda Uncle Bean guli tekutudde bubi Canada tekututte bubi oyeruse n'okweruka. gwe oliridda wa Nvaako nze ndi Uganda. Kati ky'ogamba tokyatwagala entamu gye wali ofumbyeko mukwano eba. eba esigadde kuleeta bikuta bya nti Wako wabaavu. Naye nga Uncle Bean ogamba otya mukwano? ndi bulungi kampa abantu olugambo Luuki naawe wepafunawo parking Ngenda kufunawo empaakinga mpa amadakiika nga 5. kubanga olugambo lw'ebbanja mumala lodduulira ne mukunyuka ne mudduka buddusi lugambo lutaddemu ssente egundi eyo tebegeka Toyina ssente z'otaddemu naawe ate. sebe omwana mwokyayo sebe mwoyo Uganda ogimanyi abantu oba okyayokko Era kituufu oba omwokyezaayo. oba omwokyayokyayo nga nsindikira ka vidiyo siina data siina kino
Omokyayokko. Ngenda funda wano wempakinga linda muko. Naye omanyi wali obaddeko n'olugambo nga lutwaliramu n'ababo. Abandi abange ababo. Abange. Kati njogera mpite eno bwe nti nkukuutiriza. Ng'olabe nabo olwo nga luba tugenda kubonyabonya nnyo. Era nduba wadde naye senunyumidde kuba mbadde nina byonna biteeka nga ebyali bwe biri naye n'abange mwebali. Ono situusa funira ku ssimu kati. Lukira basajja ngenda kambaveemu abange. Nakwate abange baba bajja kutegeera kigatto wange. Kati aba bagenda tegera kigatto tobateekamu. Awo information oba ogenda kuta channel yo kati nga totaddamu kufuna. Mbasa wakikoleera kati kitabbalibbali. Nyabo wali waggulu. Feewo. Kugamba otya munnange? Nagwa ka vidiyo ko mbu kati kaba kakomyewo. Ate twagala tusibe. Naye naseka. Mujja tegeera Abaganda kyo ki. Si yego wabyogera. Ngifutinga. Ugifutinge. Kikaba kakomyewo kati mujja tegeera ate twagala dizibweyo. Naye bannange abakatuuka abatabaddeeko olugambo ngenda tuddamu ninda mu kulwana ekyange futinge. Ngenda dubaddiramu buto. Ngenda teekamu ne besitayogedde naye ngenda kukuutiriza ngenda biyisa mu ngero olw'abantu bange obutabamanya. Saagala kutta kyano ya lugambo. Mukwana ako kongifutinze ojjako watamala emirundi nze temumpa bumuli. Baby tompa oli omufu. Ebirala kati muli babiwa bafu. Okay. Raga mbono yerukia. Imani na. Nane rukia. Imani wewe bagambo bono yerukia. Sebo lugambo luno omanyi omwana gwaita Juli Bukirwa Juli. Finally. Luki. Bukirwa Juli. Omanyi gwaita Juli Bukirwa uwo yawandise lwaki pastor teyagenda kuziika tamale. Oyo yawandise omanyi yali wa finance. Wale kyalina amabina nga gali etabe hips nga galina mu kakavu we kati nga kyambala gino ekigajja yuga kitegedde aguze olugambo nagamba bawe naye awaga ete olugambo bembwe ezo Saalongo manga talinamu nakisa. Uya nyongede n'akamuli ssebo nyongede oyanfutinze oyo. Talina kisa. Ali yukke. Yali awo yukke bambi. Badde okuseewa omaze n'olutuwa naye twongere kuba terunaggwayo ino olulala lwasirikidde. Nze kanyambe ku bakajja otuwa olugambo oluddemu afresh. Webale wamma. Abamala okungifutinga nze mbaddiremu buto. Naye Bini wafunye n'ebirabo ebyasusse ku byabadde osaba naye era tomazeeyo lugambo. Kuva saa mmeka tuli kuno. Sigenda kumanyirwa mbwa za mukyaki bannaaye bwe Asha. Kyogamba abantu badde obalinzizza. Obwedda nabagaye basooke kungifutinga nga bonna bannaku bazibu bali wano bali ankuta balinga misota. Mulinde bamala okungifutinga mbaddemu buto anko. Ngaddemu buto. Juli Bukirwa.
weyagalidde Bungereza mwana wa mama leka singandi Uganda singandi kuki Ngoli tuzira. oba singandi mukomera oba mutaka Kimu kwa bibiri. kati olaba batandise okugiftinga batandise okujjalwa kuba baleeta bumuli bambi banakunaku bambi baavu bagenda kuzza bana ku masomero baavu bagaba n'obuto obumuli bwa toyi babula gakinaize babula nja kwetondera singa bantonyeza kaveera yogera nyakutuma manega Giftings. kati ekyo kikyo kati giftinga n'ekya TikTok ekyabano like okubawa olugambo lwonna others odukuwera ku simu Tagambo kati kya kusimu. ekyo kya ku simu si kya public kati mpayo ekyenjawulo ekirali kitali ekyo Abantu ngo obabonya. Awati kakati mune tumala obawa olugambo Kiki ekirala? Count me knowledge abantu omala obawa olugambo luno bakuddako bini abeera ku TikTok okola ddi mufo kyogenda okukolerera abaana buli kuti data wuwo oteekamu akasente konoonya olugambo olulungi oli massive je nina mukasankula musizza oteekamu olugambo oluli massive n'olubaleetera je nina mukasa sooko je nkwe ku lugambo luno ate nawo mpe ku lwabindeeba nkwe n'olwabindeeba olutuufu nalabye nga namukasa nalabye nga mutanka mwogera olugambo lwabindeeba olutali lutuufu kambawo olwabindeeba olutuufu kubanga President advisor ffe twamwaniriza wano ngaga nti agenze mukebera masavu Ate nga gocha. Induddemu afresh Tandika. Miki Wanji sebo. Wansindika sebo wansindika bagende bampambe naye bampamba. Anti wangamba ngende ku refugee camp e Nakasero bampamba kati ndi mu ngalo zaabwe nga weesiimye nga weesiimye osobola okwesiima nga bakuwambye kamala okuwa olugambo ngenda kukuza Mike linda katono malo bawo kati je nina mukasooliwa jangu tuyuze mutwano jangu baby Salongo Lubega agambye President advisor yasulanga ku Eglinton Avenue West sinza wakanda Salongo nawe oli mutambuze tosabye kibatu wowe manna Luki katinziremu buterambu No kudambu to anti ze sina kena ulide. Kati gosanze luliriddawa Nsanze oli omaliriza. Wenyingiriddawo wentandikidde. Salongo Lubega omukukunavu tebo gwe mukukunavu gwe twasigazza nzenze katagenda kubaako na kintu kyembikirira kituufu n'abange mbayisaawo ogambye President advisor asulanga wa 5515 Eglinton Avenue West. Room number gyoyagala? Nedda. 1, 4, 7, 8, 6, 1. Omwana wa mama. Ndi bulungi mwana wa mama ogamba otyo mwana wa mama. Nza kuli ku kido. Gisirikire eyo tujja bimala. Oba ku address yangu mpitireko wano tugende fenna ng'ogenda.
Togenda kukozesa hiyo. Sawa meka. Bikira nino genda kulyato lero birthday yange omwaka mpezi omwaka e Canada kati nino genda kulyato saa 11 menabi. Yaddi. Happy birthday bambi. But I think kandi wano ku live abantu ndi mubba Walugamba era mbagambye n'ekirala 27 September tugenda kuba ku Stony Road. Eka ugambye nze wanfunanga kirabo. Kale maji amba Walugamba mwe mumanyi Salongo Sebo kan Olugamba obadde waluli olusanze luli side Olugambo mbadde nakayingirawo kale giro ddayo ngenda ddukuwa kati mukulu Luki kwoli Wendi otapinge screen ntandise kati njagala twogere babi kati nduwa kwatabaddeeko mpulira wawulira kama wulira agayitingana ebiseera ebyo nti omukulu ayina omukyala ebbali takyasulaka mabega wiki singa 3 oba 4 amawulire ago gaali matuufu naye ng'omanye yakikumamu omuliro simanyi ye mukyala olimba namba 2 ow'Namayumba yafuna munnamawulire n'abikuba ayagala kukuba muzeeyi olimba nga muzeeyi omwana yayagala nnyo amawulire banna omwana kati ng'agamba nti nagumira kiri ekyoli gwe wateeka ennaalya akulaiti eyakuzaalira omulenzi kyokka ate n'ono oleese wandi kati munnange ng'agamba ngenda kwabya mpulira ng'omusajja yeetonda munnange bisirikire tugenda kubeera nga family tetwagala kifulume public kijjalabika bulala ng'eno bamaze omuwa amagezi mu state nti nno bw'oyabikirawo kyaki eyinza okuggwawo nnyo akalulu ka muzeeyi ne kafa ate nga wandibadde otuyambako nnyo mu kalulu omukyala ng'asaba ssente nga bamusimbaaga obijja wa profesa zo kyambuuza gyenjijira ebintu sisobola kubuuza adde manyi kyambuuza ananga yasaba mangi miliyoni aga ng'agamba saagala za cheeke njagala za kaasi ng'omwami abala ng'amugamba njagala onteeke ku musaala ogutali gwa soroti ogutali gwa kyaki ng'asaba miliyoni 5 buli mwezi ko muzeeyi ngenda sobola 3 ng'asasula 3 ki era nga biri ebyasooka bwe byali kati asasula 3 naye nga budde bwonna ng'amugamba kati okusonyu n'ekirala togeza n'okwata ku nnyumba y'e Namayumba awo tujja kufa ffenna ena maaso lwa mushana omukyala amugamba ennyumba y'e Namayumba yo toginyegerako ddala kati omwami ali ku limooti bw'ati naye kuva dde ali ku remote kyaleka remote bagyongeddemu amanda eno esusseewa nti kakati tonja byanjukira omukyala omwami takyalika
mukyala mutaali lubowa omupya. Naye ekifaananyi tekyali kituufu ayinza okuba gyali naye ekifaananyi Omukyala si yoyo, omukyala si yoyo, nabagamba dda si yoyo. Ono omukyala w'ekajjansi. Yamujja kajjansi. Ati fe ndiga atukoze atya? Ati kati mba mwina okwongeramu okusonda. Bajjo kati tulina eza satellite eggulu lyakuba egundi, tulina eza independence, tulina ki kati. Kyova Pentagon yayimiriramuko katono tukyali kuzimba opagoni. Naye wabula kati ffe twafukira ddala ndiga. Kati babulako fenge ndiga bagenda tuwalula buwaluzi kati. Kakati munnange omusajja ali ku Tebuukye. Bamugambye ennyumba ye Namayumba yo gyesonyiwe yenda bibyo zunga. Naye bambi ye buli kimu kati bamuwambako kiwambe. Era kati oli waddemu mugobera ku mpapula najjeyo gy'oli mu Amerika. Naye lwakuba Nejenjo yogeddeyo. Takyasobola kubula kubanga amagye g'olaba nga agamukuuma ge gaamuwamba. Kubanga ajjukira ku Richard. Babonani. Kakati munnange amagye g'olaba awo ku Richard, omukyala atabuka agamba okakasa Richard baba kuba amasasi. Jjukira ebyama ebyo babimanyi basatu. Amugamba akati ka meeting akalimu n'abantu abakulu kuva eri mu state bagamba tugende ku kamera za solo titukebere. Richard eyo musango tegunaba kugwa ebintu bikyali nnyo. Bamuga tugende ku kamera za solo titukebere nga mutulane Richard mu motoka olunaku olwo nga mumaze emisingi tujje nga tugoberera kamera ezo mpaka bakubira amasasi tulabe. Alwa gambe wanonto yasama. Mumanyi X wange. Naye ayagala kuwuliriza. Kati bw'oba yasama yakulwaki awuliriza. Yo X wange. Twayomba nnyo. No nga mugambye ku shavinga kyekyamugyako. Ayita shavinga. Bwe baali bamugamba nti gwe oyagala nnyo abata shavinga. Yamanyi X wange oyo. Kale muntu bamusala mukazi mulungi naye maama naye adibira ku lujja. Mukazi mulungi teyonja buzibu. Naye adibira ku lujja. Mukazi mulungi ali awo teyonja bulungi. Tomumanyi ono tyomulabako nnyo eyo ku Soroti. Omumanyi yajjangawo nnyo. Nate ze semanyiiza buli muntu. Omumanyi naye ng'akumanyi. Amanyi tewali buzibu naye ze seetaaga mumanyi. Kati be bamu kubadda ku kya kigaalo. Naye ajja kuba bulungi. Naye mukyafu oba yatereera kati simanyi. Tasobola kubanga yatereera ng'ayogera ebyo ebigambo. Kyakyali bwe wamuleka. Abantu bakyuka ssebo nadamu naafuna omusajja n'anyirira yeeyonja. Sikiwa. Ebizibu nga bingi eyo naye naye munaye kireka kuva lutwava ebizibu byeyongera bweyongezi. Bizibu bingi ky'omanya. Naye bajja kutereera. N'omukazi atayagala kuzaala naye taba mwangu. Ayagala ozaala naye jjukira nze yanyiiza.
nze yanyiiza uno mumbe jankinzi huyo tomanyi simumanyi ali awo nyinza okuba mumanyi naye nga nyinza okuba nali mulabyeko naye nga simumanyi kati munaye nga maaso abo bakolako pulani y'okubba omwana nga baagala giyisa mu senkuuge engeri bwazanyira ku Bad Valley nga yeegenda nga agenza ozannya kati ng'agamba nnyo nti omwana ambuuzeeko nga baagala mubbayo bubbi oli owattidde omuto ate senkuuge wali ssente omumanyi oyo atunda n'omwoyo ayagala ssente tamanyi kirala kyonna talina kirala kyamanyi kati gayi yafuukira ddala independent family eri amwesonyo kati neeno gye yali yafuna naye emutadde ayina endala erubowa ne Uncle Bin ku ssente zonna ze mwalyanga naani n'oyo mukyala wa pasita olina ssente ze nalya omukyala gwe walaba olumbe lwa mama we lwali wano ekyebando kwe ebiteeteeyi n'enviri zakola ez'emiliyoni 2 zali tasobola kulongoosaawo awo yateekawo ekiba ati omukulu yali agenda kulongoosaawo wafunira mbu oli omuto kati n'akyusa embeera nga takyaleeta nnyo ssente eno nalaba vidiyo awo nendaba neri gye baazika neŋŋana naye ku ssente zonna omuwala ono zaatutte eri gye baaziika baagulayo buguzi anti nabagamba makula sente omuwala ze yalina ssente nnyingi yandibadde yalongoosaayo ezawe jjukira baabagoba eri bamakula baabagoba eri bukuya bayitayo sirubaali bayitayo sirubaali mu golodi bukuya kasanda bayitayo bannange bannaye luki eyo sadi zeeyo gye baabagoba ne bajja kati kwe kugula eyo gye baziika ne baganda gye baabaziika walaba kafoomu muzeeyi kwe yali atudde musumba ebyo byasinga okunyiiza ate nga bikunyiriza ki anti ku ssente omuwala ze yali alina nze nalaba abantu ne ngamba kati kwegaba byanyiiza kuba nze ssente omuwala nali manyi ssente ze yali ajja ku musajja oyo teyandibadde nga walabika bwe batyo bayitayo lubaali eyo gye baali babeera ono ngaamanyiyo ate bulala eyo bakula gye baali babeera yowaali ewaabwe gye baabagoba babagobogobi oyitira myanzi noddayo nga mu ndeeka sanda bukuya abaana balina bwino kati no oba amanyiyo atya naye omusajja nga ali ku kafoomu nempulira neŋŋana naye bannange tubeere serious ekyabagobyayo ddogo dai bwino wuyo omwana amulina mu comments omwana balina bwino naawe muyita atubulire munna ayinza okuba wa ku kyalo ayinza okutya okugenda okujja kamoitamu naye oba najja naye ayinza okutya abamu tebaagala nnyo okwogera ngundi abamu baatya asindika request nja muyita atuwe bwino ku ddogo kubanga tuyinza okuba tulina bye tutamanyi gambye mbeera yeeyo naye nga tebakyatapinga screen tebaagala olugamba naye tebatapinga screen tebalina kye bakola bawuliriza buwuliriza ate no wennakuwa luno olulala togwewo n'ekigolo olwakuba oluddo lwa ku ssimu kuba mulimu abange luno ddo olujja kukubira essimu olumpe ogambe ensi bweyimiridde
Naye nabaga lugambo namugambye alubawire mu comment section. Mbaddewo nga lunzita okumala ebbanga. Olugambo olwo aluteekedde ebbanga nga lunnuma. Naye ndowooza nno bya bulimba eby'omukazi oyo. Bituufu Kasuku ssebo yabaddiŋŋanya nako n'abawumbe nti muli bantu bakulu mu biveeko biki. Anti gwe mugaati gwa Kasuku. Naye tewali akoze ssente nga bannamawulire mu musajja waffe oyo. Bamukubye akasimu. Naye ate ababe tebazifuna naye ab'ebweru. Anti ababe bali mu nkwawa ze. Ab'ebweru abamunda abamanyi buli kimu naye nga ab'ebweru sebo be bafuna akasente. Dennis bamugoba mulaba ku TikTok naye yafuuka musumba. Nkugambye. Nze nange namulaba ne ngamba ye sajja afuuse musumba. Nenga kati ekintu kyafukira ddala kati kyakuzanyiramu buli muntu ava yafuuka pasita. Kyayika naffe tufuuke. Sina gatali kyali. Kyogera bw'ofuuka oyinza okumweka nga ossa omuntu. Naye ekintu tebakizanyiramu bwe kityo obusumba olekera obuzanyiramu. Kati gaayo kati Dennis kyekyali kimufula pasita. Katonda yamuyita. Yamuyita ddi bamala mugoba n'alyoka amuyita. Bini. Anji Asha. Wawulira muganda wa Makula bwe yafukamirira pasita n'amugamba musumba tujja kuzaala mu kuziika. Yanti nga embeera ye kati nga musumba babagamba komawo kyakitegeeza komawo ewaka tujja zaala. Neŋŋamba nti kati omwana bamwegayiririra mu kufiirwa. Mulabako omusajja takyalabika. Gyali naye kale bawulira baagala tukakasa bukakasa nti nno bakyali mulavu eri naye nga tekyaliwo nnyonnyonnyo oba kitegeere. Naye nga tubasabira babeereyo. Babeereyo Bini. Oyo nno yali mukwano gw'ono wansi oyo gw'olaba ayimidde wansi yali mukwano gwe nnyo. Akyali mukwano gwange. Era mukwano gwe. Tosobola mwegaana. Mukwano gwe nnyo. Lwakuba wabeerawo obuzibu olina obwogerako naye akyali mukwano gwange. Akyali yali mukwano gwo nnyo. Lwakuba twagaana okukkaanya ku bintu bya mukwano gwa Bini oyo yayingiramu. Agambye Susan yabba omusawo we olwo omusawo amuddiza fire. N'omusawo waki olwo. Naye atulimba twamuyise wano ne bimulema okwogera. Kyega ye agamba atya okusinga ffe be bamanyi. Nana asobedde. Omusajja aleka ne mmotoka. Sebo omusajja kati omukyala yakwata vuki n'amuteeka ku konvoyi ya muzeeyi. Yamukuba avuga kati emmotoka za muzeeyi. Yafuuka driver. Ate gwe kyamulaba ku sooti ng'akola. Naye taliyo Uganda. Amaze ebbanga ki nga taliyo. Nga ne mu kufa Richard yaliyo. Pozi nga yakavaayo. Banga sidda. Ne mu kufa lwa Richard yaliyo ng'era akwali avuga moto. Dennis pastor mbw abasabira. Ono agambye Dennis pastor waabwe kati abasabira. Kale. Sigala kasita abeeramu n'ekimu ky'ekkumi ffe tetulina kuzibu abasabire.
Wamanze simuwakanya. Ya. Anange simuwakanya naye nze abanga agamba buli avaayo n'ofuuka pastor yandisoose n'atekinga time naye tomanya ayinza okuba baamuyita Katonda amuyitira wano ku TikTok ayinza omuyita nga temumanyi naye nga abantu basonde sente za Kanani kintu kikulu nnyo. Tola ensonga eyo nkulu. Natiddensi mwana abasajja basula ku butebuukye. Okitegeera. Abasajja basula ku butebuukye bannange. Nalabye ejjo ng'omusajja agenda ku kivulu naye nga omusajja amukuuma akutte emmundu naye nga akisigenda mu maaso wa. Ku kivulu kyani? Waliwo ekivulu ekyabaddeyo jjo. Yali omuyimbi wa gospel. Ng'amukuuma akutte emmundu? Mundu wa SFC nga kikigenda mu maaso. Ono ensi bwe yatuuka. Sajja waffe nga yawakanyanga abantu be bakuuma. Okitegeera? Nga bakukuuma batya. Nga bakukuuma batya. Yabadde Levikson mbu yadde Levikson. Nali omusajja muyimbi w'ekirayika w'e Rwanda. Amatuufu ag'abindeeba. Bindeeba ye smart boy. Temunkyayi abantu kusaasira yali eno. Naye nga yali eno. Amawulire agaali eno mbunga. Era tamanyi nti yavaayo n'agendako mu America osisinkana binde. Baali beekubira n'amasimu. Saasira yeewumuzeeko. Okusaasira okuteeza vidiyo yazeeteredde ennyini jjukira ayagala kutegeka kivulu ayateekawo kivulu. Tomulaba yenna ali over TikTok yadde anoonya ki? Anoonya attention. Ayagala kuteekawo ekivulu. Ne rape naye oba yabaaki. Naye kati abawala abali wano nze kambawulire. Omuntu obeera otya ne red flags nga ezo ennyingi bwe zityo. Era n'osigala omusajja n'obeera naye. Omusajja yamusanga ku lyato n'amukwana n'akkiriza. Wuyo amututte speed. Wuyo amukoledde surprise amwengeginze. Eno waliyo abamukayanira yagula ekibanja nga kiriko enkaayana. Jjukira lw'epya okuzaala naye kwali kugaanye nga bamukuba ddagala bamukuba mbu empiso awo egundi liri awo bakololo nga kufeeya eddwaliro liri awo. Kati rape mu myaka 5 kyemusaasiddeko ayinza okwesanga ng'alina abaana be 5 mu basajja be 3 oba 4. Kuba kati eyo Lindeeba tosaba mubalirawo nti akyaliwo omusajja muyaayi. Kuba kusasira yaliwo just this same year. Nagambe bamukuba spam. Naye banna. Oyo ye Juli nno. Juli oli gwe Maddegamba ow'amabina. Kamulabe wano. Bin gyebaleko. Kale nawe gyebaleko. Nze ndi ku side ya rape ne Bindeeba mwenna ndi ku side zaabwe. Bannange omusajja avaayo n'akulwanirira. N'agamba va ku mukazi wange oba fa ku famire yange kinene. Tubeera n'abasajja naye nga woovaayo wooti ng'akugamba gwe bikwatako ze tebinkwatako kitegeera ng'akwesamba. So omusajja avaayo n'akugambira tino va ku famire yange nja gyerwanirira kiba kinene. Mwenna abasajja muli benzi. Naye aprotectinze famire ye kale bamukutte yeetowazizza. Okitegeera
bankutte naye neetowaziza naye wali olabyeko omusajja omwenzi n'omukwata n'akugamba gwe kiki ekyobadde onoonya anti omwensajja omwenzi tayendera mu butaala okitegeera nedda waliwo katoyo abantu mwenzi musiru waliwo abantu abaakalaba ssente ng'abantu baakalaba ngani yakaziraba bindeeba yakaziraba kati bindeeba bindeeba ye nze kyemwagalako nti ya protectinze famire ye era yagambye kusaasira va ku famire yange okitebe ate yamugambiddewa ya recording byakiyaye kati gona oliko ebyo nedda ebyo byakiyaye oba oli ku bya recordings byakiyaye muwulirize nga bali wano bindeeba ng'agamba kusaasira buli kimu n'ebyo ebyakuba gundi rape spams eddagala ery'okuzaala okitegedde ng'abimubuulira byonna omuntu yenna bw'oba obuulira ebifa ku mukazi w'omuntu bw'olaba bw'omwagala yava wano n'alinnya n'agenda mu Amerika n'amaana nadda n'agamba mbu abadde bw'oba oli mwenzi bwemba ndi mwenzi tewali kinkwatisa mboozi ya mukazi wange gikunyumiza gwe gwe ndi mukwendako kati nanti kankubulire n'ekirala okimanyi abasajja mwenna mukikola mugenda ne mufuna obukazi obwakajja ne mubukwana ne mubugamba weaknesses zaffe abakazi okagamba ndi mufumbo naye kati bano batukana kwata video kati no abasajja abamu be bazikwata nga beemoola nga beebase n'okwebaka ekyo muyino kimanya abasajja abamu be babikwata n'obisanga mu ssimu n'ogamba yeekoledde evidence mutuleka okubeera basingle mothers mu abasajja mmwe temwagala communicatinga naye omusajja rape yabamubbe ku mukazi wamulaba omukazi omunene yali akaaba naye ng'omwana we baamukebera omusajja babba mubbe n'omusajja omubbe takuumika okebera otya DNA ng'obadde weegatta n'omuntu obadde osuubira kuzaala miyembe omusajja omubbe takuumika bini abamu basiba abaana naye kiri nti wamwebakako abadde mukazi we kitegeeza wikiza okke naye nga binde bajja kukyuka nze ndabye abasajja bangi tebakyuka ate mukimanyi kino abasajja emuweza emyaka 45 mumala gatwala buli mukazi gwe mwagala agenda kyuka bindeeba ajja kyuka omanyi abakazi bindeeba be yaakayagala nawe kenyini naawe oyagadde gwani agambe nange njagadde nze kambabulire abasajja kambabulire mumanyi abasajja ddala bali ku Bulaaya we bafuna ssente bakyuka batya kati golooza ffe tuliwa nga tetunnakyuka kati gwe olina Katonda olina emyaka emeka kusinga emyaka kyoba omanyi nanti kati gwe Katonda era weebaze nnyo ne mukazi wo yeeyise amaaso mu ngalo naye abasajja be bafuna ssente nga bagula mmotoka za bbeeyi nga batandika kukwana bunnyoka amazi mujje buyombi yazze kaayana oba ani yamwendako abasajja ku Bulaaya tebakyuka okigamba birowoozo bye bikyuka naye wano ekugula emmotoka ez'ebbeeyi automatiki buli muntu akolerera kufuna mmotoka nnungi bintu birungi wano kubula emmotoka ey'ebbeeyi nakyo kiba kintu kinene nnyo ye bw'alowooza every smart nyabo Evelyn ogobadoleka kirabika bamwendako wange mukambwemu Evelyn nyabo wa waggulu waliwo wano wa ayoniredi wa single mothers dai ayoniredi wa single mothers omulabe mu comment nze lwaipi nali mwagaliza omusajja nga kaziwe dai singa lwaipi yayagala mukazi w'ekkapo era awo yandifumbye kuba kazi w'ekkapo abeeyo n'asiikira ebintu byempola yandifumbye ewakazi bw'ekkapo naye kati ekikulu naye yayagala muvubuka gwanakuba naye ebifaananyi
ayedededwa basingo baza jukira okuba ne mujjawo nga muyimbi bw'ona omunyiza ajja kukubamu akayimbi. Okimanyi nti amawulire ago ffe twagasooka ng'amawulire gali Kampala gatambula mbukusasira mulwadde nnyo bamututemu Amerika mukeera masavu. Kati lumumba ndi ku parliament sikijjawo ngula mmere mu kinuka. naye manyi kye bayita masavu. Yagenda mu ddwaliro omusawo n'amugamba olina high cholesterol. Kati ye n'akikyusa mu Luganda. Nze njagala appointment y'okulongoosa. Bw'okola exercise. Ye yagamba genda kundongoosa masavu. Nze amalwaliro g'ebweru kye ngamanyiiko appointment zaago gazikolera ku email. Babalage email gy'ayina nga yaddwaliro eyo genda omulongoosa. Kasa mugamba olina high cholesterol n'akikyusa mu Luganda. Naga bagenda mulongoosa amasavu. Amasavu bagalongoosa. Amasavu olina ogenda okola exercise. Oba onoonye either olekerawo okulya ennyo amasavu gagende. By the way, ambassador bamuzizaayo wa Uganda e Canada. Namulala nakyaleka abadde anywa nnyo omwenge oyo omukazi. Kati ate nendaba Minister wa Foreign Affairs ng'agamba mbu abaana ba Nuupu beekalakaasa ebintu ebitali bya mirembe bibaviiddeko ambassador okugoba. Alimba olugambo lwa ambassador. Oyo ali ku muwogo naawe, oyo ali ku muwogo. Minisita golaba ali mu gavumenti byalina okwogera. Ambassador bwakeera ku makya ndowooza ng'ayagala kukuba akasente mwami Museveni ng'amugamba nti eno ku Bulaaya waliyo abe NRM bangi naffe tugenda tutambula ku nguudo nga tuyisa ebivu. Ambassador ndowooza yajja ne Toronto n'afunayo abaana Kenya, Abawitiriya, Abasumaali, of course n'abaana Uganda $1,000 buli alinnya baasi. Ne Ottawa n'ajjayo eno yajjayo baasi 2. Fene olugambo twalutegeera ssaawa 7 gwa kiro ng'agamba nti agenda parliament abalage nti Uganda tebulidi nga Uganda temuli kizibu na kimu. Ate osigwe mulimu gwa ambassador. Kati ffe twake busiru bwe. Ne tuzisimbula emmotoka zagenda okuwera ssaawa 2 nga tuli Ottawa. Watambulira ssaawa nga 6 oba 5. Twagenda emmotoka 2 by the way. Twagenda abantu batono batunga 12, 15. Era twali batono. Tetwagamba abantu. Munnange ambassador nga tulaawo. Twali tulyawo ku parliament tutudde ku makya ambassador ne bajja. Baali 2 ye n'omukyalo mulala Mike. Ne basooka batufa kwesinga batufeesinga ne batukandika okukaya nanze ndi wa UPC obini n'agamba nze koni yali agenda kunzita n'enziruka yannoonya nze kino bwe kiti bikino. Munnange ambassador ng'agenda baali bakutte ekikopo kiraba nnyo bakyalimu ekyokunywa n'ekiraka spices za chaize ezaali bwezito n'ezaziwunyanga omwenge nga basimbula omukyala yo omulabirawo kirabika munyi mulungi. Kati nga bakomawo ambassador ng'akyusizza olugoye ng'ataddemu kabbayika ne t-shirt ya Museveni n'ekikofiira ne gaalubindi nga bakutte ekizindaalo ne baasi zaabwe 2 ne zivaayo. Abaana baali baganye mu baasi ne bajja ne babanonayo. Omusajja omunene n'abagamba mufulume biki. Abaana bataddeko masiki nga basibye t-shirt wano ngulaako tuuso twokka n'abadde t-shirt za Mwami Museveni nga bakutte ekipande kya Mwami Museveni tekuli wadde ekigambo nga bateekako endongo. Ambassador yasinga ozina n'omukyalo omweru ng'azina ati bendo fananye nya na kati nga polisi babuuza what going on. Nembagamba nze be nalabako nembaga this is ambassador of Uganda. Nga what? Nembaga yes. Really? Konze yes really. Fenga tuliya no bali busuka kubona yo bali eri busuka ku fenga tutadde bipande biko abaana abali kidnapped abali abduction akireewo baani baluvya lutaya batwalya makoti g'amagye abaana corruption nga tugamba Canada stop feeding the dictator, stop funding dictator, stop finding what Uganda's breeding nga tulaga nga bona bo bali eri tejjukira ene Bulaaya mukkizibwa okwekalakaasa kasa totyobola tokuba muntu lucupa era polisi yali eno ng'ekuuma fendala ng'ekuuma bo. Mwana yava mu bonga alina kamera jena akwata ebifaananyi. Polisi yamugamba neemulabula nega toddamu biki ng'alinga ajja otukyokoza neemuzaayo eri. Ambassador batambulira okuva ku kitaala kino okudda ku kiri kyali eddakiika nozanga 2. Nga babeerawo kati jjukira baasi tezirina kuba nonaawo baasi zaali za parkings edda
kati nga baleeta mmotoka ntono ezikola ki nga baleeta emmotoka entono okubatwala ewa ambasada yali ategeseyo omukolo n'omuyimbi gwe bayita Rickman yali bawasira Gasumba ali one actually nga baleeta ki nga baleeta obumotoka obutono nga bapakiramu abaana maaso ga poliisi nga bapakira mmotoka itwala abantu banange bateekamu abaana 10 wanje nga bavugamu wanu waawo bwe bakyankaniriza ekkubo babapakira bwe bakyankaniriza ekkubo ne bavuga wanu bwe ne bagenda poliisi ebalaba ne babatwala ewa ambasada abaana banywa omwenge abaana beeriya ne banywa omwenge ne bakola ki ne basiba omwenge bokisi z'omwenge n'enkoko ne bawadde wa 10 ne baddeeka ne tuddayo twava Ottawa sawa 6 ogw'ekiro kuba twagamba bayinza okukomawo ku kkubo ne tufuna we tugumba bali bagenda mu ggana ne tubagamba ne mu baaje mugenda gye mwategese pate yamwe tujjayo ne babikyusa ne babiteeka ewa ambasada ewaka ekituufu muno mu Canada mulimu ab'enyalemu naye ab'enyalemu abali mu Canada abamu mikwano gyaffe buli wamu wabeerayo twegera nabo naye ng'okimanyi gavumenti yo yennyini buli nsi esindikamu abantu nga bagenda kuba bambega baayo mulimu bambega mulimu n'abawagizi naye era abamu abetumanyi ng'ab'enyalemu tebalinnyayo Ottawa ffe betumanyi abalulango nga enyalemu tebaaliyo kati ffe tuba tuli awo ambasada tugenda olaba ekiwandikwano ku weekend Lwokutaano ambasada we denied to stay to Canada up to 21 days. Given 21 days to depart Canada. We given 21 days to depart Canada. We don't stay here because we don't diplomacy. Your behaving, we don't representing that. Your behavior does not represent diplomacy. Yes. So we denied. Not denying. We deporting. Oba bakwita ku deporting oba okumugoba ndozo tuna. Kyekyo kyennyini deport. Nga munna ambasada ddaka. Kati owa Nuupu yakola kinyi ekiri awo. Negola ambasada ekisooka tokkirizibwa kwekalakaasa. Kuba ogenze ku representinga ggwanga meaning representinga buli muntu. Kati olina bw'ogamba nti gavumenti nnungi ate nga bagenze ku representinga aba gavumenti n'abatali ba gavumenti. Okitegeera. Kati omupiira ye yagwekubya yennyini. Kirabika yagenda n'anywamu zi whisky ne zimulinnya ku mutwe n'agamba kati yalina okufandinga ng'ayitidde mu mulala nga ye talabika. Kati ali e Uganda ali mu kulya mbizi buli bucha weeri. Baŋŋambe buli bucha gye bamusanga awo ng'atudde. Yakubye ekifaananyi ng'ali ku Equator n'ateekako n'agamba Uganda esinga Canada. Tesobola gisinga. Siko yafufu gy'agenda otandika okulya buli lunaku. Boda omuleekaanira. Masanze gagenze. Abadde asulamu SC. Ebitaala byebyo si buli omuntu bannaye. Abadde alina ne address ng'amubuuza ambasada ennyumba ye eriwa ng'abawa address. Agenda bagamba nga mujje ekyanja. Nga bw'ova ku kyaki y'abalokole waliwo kyaki y'ebibaata eri awo ne tanulu ya broka etajja bulungi. Waliwo ekiswa n'omuti gw'omuyembe bw'okkirira bw'oti. Ojja laba ogwalo ogunene omwala kinnya kiwanvu kikonko kiyiteko waliwo akasomero akali awo kati oba wakagira amalaalo gali wali bbali kati waliwo akadala k'ennyaanya waliwo n'akaamanda kati okkirira awo ojja laba ekikomera kyaggule munda mulimu omuti gw'ekisansa weewo ku geti ya buli kwegamba ye ali Uganda ali mu kwekonsoolinga ali mu kwekubya yaka ali mutulaga nti ali happy kumbe ennaku emuli ku mutima ali sole kumbe ali sole anti kwekaza just ayi ne mukama we tagenda kuddamu mu deployinga kati agenda kuddayo mu kyalo akuba emisoto mbona abe Dubai batikke babasanze mu kasino embassy mu kasino abantu sajja abo n'eggwanga balinga abajja olikola mukozi ssente